Okuva bakabanna lwe bagoba mu kibiina kya NRM muli omu amaaso yagateekako ssentebe w'akakiiko akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti Barnabas Tinkasimire okulaba oba ekifo kino anaakireka. Naye olwaleero agenze mu maaso n'okulembera akakiiko kano era obwedda akakubiriza bulungi awatali n'omu amukuba ku mukono. Be bamanye naye ku lwange tebanaba kungoba kye kirese olwaleero nengenda mu komiti yange nenkyeyalinga bulungi komiti yange ate nembabuulira nti bino ebigenda mu maaso tebijja kungaana kulaba nga tuddukanya emirimu ya komiti. Bwe naaba nga siriiwo deputy wange ajja kuba nga addukanya ki emirimu mu komiti. Oluvannyuma nno ayambalira ekibiina kya NRM ekyamugoba n'agamba nti bagenda kukoowa kusigala nga bakola emirimu gy'ekibiina wamu n'okulwanirira abantu abasindika mu palamenti. Ndowooza waliwo ebintu bye bapimiriza basuubira nti ffe tujja kweyingiza mu katego ka article 83A(G) mbu tugambe nti tuvudde mu kibiina. Ffe tukyali ba movement tetunaba kufuna ebbaluwa etugoba. We as a party took a decision. The moment Parliament resumes on Tuesday, the party is relieving him of that extra responsibility as the Speaker gives the final decision. Wadde abaka abamu bagobwa bannaabwe abaluyitako bagamba nti bagenda kulekeraawo kukolera wamu n'okwogera ebyo ebiruma abantu baabwe. Okubeera mu palamenti okukiikirira abantu abatuleeta wano mu palamenti gwe mulimu gwaffe, ate tewali ekigenda kutulemesa okukiikirira abantu kubanga omubaka omulimu gw'omukulu okulaba nti ebintu eri abantu baagala bikoleddwe yabireeta mu palamenti. Nawulidde nti aba NRM bagala gendako mu constituency yange basobole okulabula abantu bange nti bankyawe. N'olwekyo nze mbakiriza nti bagendeyo boogere eri abantu kubanga ensonga ffe ensonga zetuliko z'ensonga z'abantu. Tetulabawo ekibi kyonna omuntu nga ayogera ng'agamba nti waliwo obubbi obuyitiridde mu gavumenti. Siina musango gwenkoze, ndi mubaka w'abantu. Bwe ngenda mu palamenti eno munda n'enkiika bwe nkiise mbasizza musango wabula mba mbulira abantu bange